Abantu abalala batano bafidde mu kabenje akagudde matuka ku luguudo ludde Bombo. Tipa betumidde bodaboda nabo ali batambulira ku mabbali g'oluguudo. Muhammad Rasulullah omwana n'omukyala bafu ndi wano Matuga bafunidde accidenti. Akabenje kano wekajjire nga wakaita ennaku bbiri ng'abantu 21 baji bafiire mu kabenje akagudde kampiringisa ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka. Akabenje kano mulimu trailer, mulimu kamunye bbiri, mulimu enowa, mulimu imsa. Abantu abafudde bawera basuuka mu 15. Ab'ebisago nabo balimu basuuka mu 8. Mu kabenje kano tipa namba UAY 481 yekanze wa bodaboda abadde avuga pikipiki namba UDP 451 abadde akyukira mu kkubo ng'ono abadde aweesa omukazi n'omwana bonsatule ne bafiirawo. Afudde kuliko Luwangula Juma, Binais omuvuzi wa bodaboda omutuuze w'e Kawempe, Senfu Kasirajja omutuuze w'e Katooke, Jamila Najjuma omutuuze w'Emigandi n'omwana ategerese Kirya Sulayika. Abantu abalala babiri emmotoka balumye ku mabbali g'oluguudo. Ayisiza buyisa bodaboda n'azirumbe n'abantu ne bafa. Ate yabadde nannyini mmotoka yennyini. Bodaboda eyimiridde mu kkubo eweddemu amafuta n'enzikira wagala ogiwugula kutomera abantu abo. Tubadde ffena jandese maca era akamukale kunaye n'akola ki n'agenda okole. Emmotoka eno era erumbye n'abantu abalala babiri abadde ku mabbali g'oluguudo nabo ne batumira ne batirawo. Bokedde TV etuukiddewo ng'abatuuze bali mu kulya buuka nga beemisa poliisi olw'okulwa okuleeta kabanga lyayo okussaako emirambo. Poliisi y'e Matuga okuva accident bwe yaguddewo n'okutuuka essaawa ya kakati. Tusaba gavumenti mutuyambenga wakiri omuntu afudde naye avengawo n'ekitibwa kye agende. Abasatu ku bafiidde mu kabenje kano bali bagenda okuziika bannabo 6 abafiidde mu kagudde e Kampiringisa. Poliisi y'e Matuga ng'eduumira Tashiba Robert ereese kabanga lyayo okuggyawo emirambo ng'eno abatuuze bagiyombesa. Ebina bitwaliddwa ku poliisi y'e Matuga abatuuze nayo gye bagenze okulaba bamulimu abantu baabwe. Tusobola kutuzuula kituufu kyennyini ki ekivuddeko anaabadde mu nsobi naye tujja kunoonyereza era tujja kuba tusobola okubabuulira ekivuddeko akabenje ako. Ebino abagijje ku poliisi y'e Matuga ne bagyongera emula kugyongere okwekebejjebwa. Abdul Kasozi ne Godfrey Katongo yakusekedde Green ku Bukedde TV.